tubaniriza kyonsoso ku mukutu gwaffe ogwonna Lubaale la Divine Inside Nalonkola namirembe imbabuusaako mu bassebo ne bannyabo muli muti eyo abazzukulu ba Kintu ne Nambi naffe gye tuli bulungi bajjajjaffe bakyakuumye mbeebaliza ddala okwekuumira ku mukutu mbeebaliza ddala okubanga mukyalimeddeko ekyo nja kubeera nga mbeebaza every now and then okuwagira ensonga z'obuwangwa n'ennono mbeebaliza ddala abasomesa naddala abali ku mitimbagano abo abasomesa eby'omulamwa nga mmwe ekigendererwa kyakulungamya bazzukulu wabula si kuteekawo ntalo wabula si kubanga mugendereddwamu mu kupromotinga obuddagala buno bwe mubeera nga mukubira obulango nti kano akadagala kagenda kusibira awo omwami wo kano akadagala kagenda kugobako mujjawo kale ne mubeeraawo okubanga mutemaatema famire z'abantu ne mwongera ku mbeera y'okubanga amaka gasasika bajjajjaffe be bamanyi kye bali bakolera naye wammammwe mbeebaliza ddala abaliwo okulungamya abasomesa naddala mu nsonga za Lubaale. Munzikirize imbe nga mbanjulira Nalongo na Lubaale tube nga twogera ku mulamwa ogukyasinze okubanga gubakolera abasinga ku muwano. Nalongo wangi ekikwaniriza ku mukuta kale mukwano nange nsanyuse okubeera wamu nammwe. Eddoboozi lya leero ligendereddwamu okubanga ekibuuzo kino Nalongo waliwo akintumye akabanga akawanvu ketumaze nga tetwogera ku nsonga za ebifa mu mbuga kyampitiriddeko neŋŋamba ate lwakino edda ensonga ffe tuliwo kuzoogerako tuliwo kubanga tutuusa eddoboozi eri mmwe abantu mwenna okubanga obaako engeri gy'obuusibwa ensonga yabifa mu mbuga twagala twogere ku bajjajja bano nebananga nga mu omulimu gwammwe gwa kukakasa nti mutuula ku budduuka obutunda ebyobuwangwa akina minzi bibbo miggo gy'abajjajja mutera okubeeramu obuddagala nsumbi byonna mubimanyi byetutera okukozesa mu nsonga z'abajjajjaffe byonna bye tuwongerera kakati Nalongo wabeerawo bano babulooka abatuula awo oba mbayite ntya what term should I use mubeeraawo ne mukwata abazzukulu mubavumbikira babavumbagira omuzzukulu yazze kugola nsaasi and that these unlucky people abali mu nsonga ng'ekituufu gwe n'ensumbi togiwulirangako bukyanga obeerawo jjajja yakugambye nti genda ewali we batunda ebyobuwangwa ogenda ogula ensumbi kakati nga kyogenda okugula ekituufu tomanyi we kifaanana akati n'otuuka ku dduuka n'obagamba oyagala ensumbi bo be bakutegeerera ne bakugamba oyagala etya nnyabo nze jjajja yaŋŋambye ndeeta ensumbi wabula oba yaŋŋambye ya mutwe gumu ya mitwe ebiri endowooza kantwala eyo omutwe ogumu nga myufu oba nga nzirugavu oba okyali awo bano be tuyita bakireresi maama akuwalampye Nalongo akutandiseeko kakati akufunye bantu Nalongo omuzzukulu yantumye emboozi eno ngisharingako n'abantu abawulira abafolowinga yali agenze nga tamanyi nsaka wefaanana naye jjajja yamugamba gwegenda ku dduuka eritunda ebyobuwangwa ng'obagambe bakuwa ensaka enzirugavu akati bw'atuuka ku dduuka ng'agamba ayagala nsaka aba yakagamba nti ayagala ensaka enzirugavu waliwo abaami abaali batudde ng'amubuuza mwana muwala ensaka weetaaga yaki anti
ensaka eyo jjajja yayagintumye ogenda gikozesa ki jjajja yaŋŋambye njigule nkulaba wandibanga oliko kabaka wandibanga oliko kabaka jjajja wo yakugambye butya bw'ogenda okukola ensaka eyo ko ye yaŋŋambye njigule enjitwaleyo ewuwe owedde kaakati ne kakutanda n'okwata ensaka eyo n'ogitwala ewa jjajja n'ebeera eyo njagala okimanye nti agenda kuba awambye lubaalewo era njagala muwala kino okimanye ekyo tokikola nze kyo nkikubulidde nga muzadde naye ŋŋenda kukuyamba kuba ondabikidde nti tomanyi bambi munnange nga jjajja tamukwatira awo jjajja tamulaze kkubo amugambye enamba yange ogiraba gwenkubiraako bukubizi bwokuba kakati jjajja ate bino ebyensaka ebyo bireke tobigula nalongo kikyo tikyoyogera ku bantu abo ekintu kitwakisomesaako naalongo ne tugamba nti mu nsi muno tulinamu emyoyo gye tuyita emirungi oba egy'ekitangaala ne tubaamu n'emyoyo gye tusobola okuyita emibi oba egy'ekizikiza si buli mwoyo gwa kizikiza nti guba mubi sooka okaddemu ako si buli mwoyo gwa kizikiza nti guba mubi naye naalongo waliwo gino emyoyo egyalemererwa gye gikyasinza okuteganya ensi eno gyalemererwa ensonga oluusi tegyakolerako ddala naye nga tegyali girina okukola emyoyo egyo gitawaanyiza ensi eno naalongo gitawaanyiza ensi eno kamala kubanga omuntu agenda n'abeeraawo nga gikolera kumujja ku mulamwa all the time ekyewuunyisa nti emyoyo gino egyalemererwa ate baba bajjajjaabo naye nga bo bagamba nti nga bo bwe balemererwa naawe olina okukolaki okulemererwa era abantu bangi eyo basanze obuzibu obu nti empewo zigala ne zimugamba ekintu ate ezo zennyini zirabika nga ate zimulemesa oli n'agamba nti okuva jjajja lwe yaŋŋamba ŋŋende nkiike nabulwa yadde ekikumi kya ssente nga bano abalwanyisa ensonga eyo ereme kubaawo kubanga balaba bw'eneetuukirira ojja kuba obayiseeko yensonga lwaki oluusi omulonde alina okuteekamu an extra effort okulaba ng'atuukiriza kubanga nabo nga bo bapulenga lolo yaabwe mu budde buno nga siina kasente okuteekamu extra effort oba otegeeza ki nfune gye neewola oba nfune gwe nzisuuza oba ntambulawo butambuzi kale kankole ekyo waliwo okubanga gye bantuma walinga ssese nga sobola tambulawo naalongo nze kyemanyi ku bajjajja kati nze ondaba naalongo nze bwe nakkiriza bajjajja nakkiriza nga these times lwe ntambudde ne ŋŋenda mu mbuga naye nga nezinaaziza sizikola ki siziyina twogera mu 2000 kinaalongo kuba kirabika ebyo ebiseera wali wakyaliwo abantu b'ekisa around 2006 naalongo not 19 mbuuza watambula otya 2006 olugendo lwali lutya olwo Saalo ng'afuna ekirooto ng'oli amugamba yali ddoboozi ali mugamba bw'obeera akutereeza kinene ojja genda ebusuubizi waliyo omusajja bamuyita kinene Simon ajja kukuyambako ensonga ezo zituukiriza obuki obulungi naalongo obubaka buli very direct kakati ku muntu nga yakwatagana kakati ffe abaagala okutereeza kinene mba nina okulinda okomewo gye twalaga ompe update esingako awo nga tonalinda ng'omanyi ebbanga lye twali tulindidde bwe tomanyi na lubaale kyakola kakati awo ozuuka buzuukusi and you just go to busuubizi obubaka bwali very clear ekyalo kitegerekese n'omuntu akoze ekyalo bali bagamba ekyalo busuubizi yes kati n'omuntu ategerekese kiringa kugamba nti
nti genda Essese ogende wa Nalongo. Nalulwali. Kakati no, unless ekyo kiwulikika ng'ekyabajjaja. But Nalongo, people named kinene. Simon is also an English name. Kakati mwali mugenda kunoonya abantu b'enkana kyawe. Ekyo si kye kyali kyewuunyisa. Ssalongo bw'alootolola ekirooto. Waaliwo amanyi omuntu oyo. Ebusuubizi? Yes. Okay. Ng'amumanyi. That is good. Tubuulire olugendo. Nga tukuŋŋanya busente bwonna bwe twalina ng'ebibbo tubivuunika nga byonna tubikola ki? Nga twesuula mu ddene. Nga tugenda ebusuubizi. Nga tutuuka ku muti gw'omukulu nga batulagirira. Nga tugamba abasigadde kijja kwetaaga booda. Nga tutuuka. Tujjidde ku bubaka, omusajja bw'ati. Oyo taliiwo. Naye ajja. Nkuwulira. Tugenda kumukubira essimu akole ki? Ajje. Kakati. So munnange ng'abantu bajjaawo bwe batubuuzaako bwe bagenda. Okay. Bwe batubuuzaako bwe bagenda. Twatuuka ssaawa nga 4. Ez'okumakya. Kati ssaawa zituuka mu 5. Omuntu gwe batugambye nti ali kumpi awo takola ki? Tannalabikako. Nti ye nga batuyingiza munda. Mu nnyumba. Mujja mutuulireko wano. Erabika nga mbuga, erabika nga normal house, residential house. Maka ga muntu. Okay. Maka ga muntu naye nga nnyumba bwe mpazikira bulungi ya ttaka. Nga walabika ng'ewakolebwa ensonga z'abajjaja. Okay. Naye nga babagambye ewa kinene Simon. Okay. Kakati bwe tutuula munda mwalimu omukadde. Yeebakaawo mu ddiiro ku ddiba. Eddiba lya nte. Oba nga yaziba amaaso. Nga tumubuuzaako. Kati mukadde yeeyogeza yekka. Ng'atandika. Naye bantu mmwe nabagamba muve ku bintu ebyo. Amateeka bajja kujja wano. Bajja kubayisa bubi. Nga Ssaalongo nkoonako. Tuli mu mukaaga olwo. Ogw'emutuntu. Ng'asituka ng'abuuza bannaye tannaba kujja. Ajja mumulindeko awo. Ono kaagendeyo neera. Abantu abagenda tebakola ki? Tebakomawo. Kati mu nsawo twasigazzaamu 10,000. 2 ez'e Kampala. 12. Mutuufu tetumanyi bwe tugenda kuddaka naye nga tulina okudda wa eka. Kati bwe ziwera essaawa 8 Ssaalongo yaŋŋamba ngenda kusituka. Ola mukama. Ngenda kusituka naye bwe nsituka naawe kola ki? Situka. Tonyega. Tugenda kutambula mu kongojjo teri kutunula maki. Mabega. Owulidde? Konze ye. Era olwamala okuŋŋamba ng'asituka nga nange nsituka. Nga tutambula mu kungujjo Nalongo waali balabye nga batwegayirira. Bambi temugenda. Bambi ajja. Mumulinde kajja. Batutaayiza. Naye nga ffe tutambula mu ki? Tutambula butambuzi mu kungujjo. Twatambula omukungujjo ne tugenda ne tugamba ddala tutambule olugendo luno. Tutufe busa. Koza manyi Ssaalongo. Ku muti gw'omukulu guno walabika bubi. Tusooke tuwalongoose. Olwo nga baasuulawo ebicupa ebyatifu nga baafuulawo kasasiro nga twekolamu mulimu. Nga tubikuŋŋaanya byonna nga tubiteeka wali wabbali. Nga tulongoosa ebiveeraveera nga tubyokya biki. Kati mu kulongoosa awo mwalimu ebinusu. Mwalimu ebinusu. Kati ate byo nga nabyo tubifunira wali akacupa mwe tubikola ki? Mwe tubikuŋŋaanyiza. Twe twamaliriza okulongoosa
atumwebaza omukulu yebale kutuwa mukisa kulongoosa mbuga ye nga tumunyonyola ekyadde kituleese era nga tumutegeeza kati ffe katugende nga tusooka tubalaawo ebinusu nga bya mitwalo egi 3 kati byo nga tubimusaba bituyambeko ku ntambula munnange ndowooza era yakkiriza kubanga twabitwala twabitwala era ne tutambuzaako ne tufunako n'ez'okulya ndowooza otegedde kakati Shinene Simon mwamufuna situwemufuna twamuvaako buvi nebuuza what was the motive in the trip ndowooza yali agatulongoosa omutego yali alina kuyitira eyo yonna gwe kyoba omanya nti eri gye twalaga twayita ku luuzi twali tuwedde maama okusinziira ku njogera y'omukadde twali tuwedde nga bagenda kubasiiga ebyali birungi naye ng'era abagezi bwe babeera ffe twavaayo tuli bangu nnyo kale nno amannya ago ge mbagambye siga ddala olimba nalongole amannya ago siga ddala era temugenda nga munoonya taliiyo Shinene Simon yataliiyo ekituufu kyekyo ekituufu waliwo famire gye twagendamu gwe kyoba omanya mwali mugenda fuuka enva za dina maama waliwo famire gye twagendamu era eyo sayidi naye baaba twayita ku lugwanyi kale kwegamba kinjagadde abatuwuliriza bamanye nti si buli kiseera nti ebintu biba byangu ebintu naawe oteekamu ku maki ku magezi kakati eri ebifa mu mbuga ku nsonga gye tubaddeko abazzukulu nga bakuzza wano wagendedde ku nsonga bweti ate n'obaako gw'osanga n'akugamba nti ate oyo engeri gyakinyonyoddemu akisolesebwa I can help you akati nze kyenkubiriza abazzukulu kiri bwe kiti bw'obanga olina omulamwa gw'ogendeddeko n'oba nga olemesebwa okugutuukiriza mu mbeera ng'eyo nti katugeze ogenze eggula nsumbi ne bakulaga nti ekyo kikyamu si kyoteekeddwa okugula olina kugula kino you would rather n'otogula n'osooka oddayo n'obuuza bajjajjaabe ekituufu kyolina okukola ki okukola nalonga osindika okusinga okugamba nti ogende n'ono gw'osanze obusanzi abo abantu batuddemu amaanyi amazibu gakupaazaawo ne gakujja ku mulamwa ne gakujjira ddala ku mulamwa n'otuuka n'okuba nga ojja kusobya ebyo by'obadde olina okutuukiriza obulungi ndowooza ensonga muziwulidde abawuliriza abafu abalungi yes tubaleetera olumu emboozi zino teziba zaffe emboozi ekituufu ziba z'abantu ate nga baatusabye tuzisharinge eri abo abagamba nti nalonga I'm going to tell you something but let it be private waba tayagala kiyitirewo ku mukutu definitely tetukikolako ekyo naye eri abo ababa baagala okubaako emboozi ez'okusharinga naddala ez'okuyamba ku bannaffe okubaako kye bayiga please feel free osobola okuba nga okiteekayo awo mu comment section n'okuba ku ssimu n'otuwa emboozi yo kubanga ensonga ya ebifa mu mbuga twagireeta lwakuba nti twagala okwongera okubagondezaamu mumanye agafa eyo mu mbuga olumu gy'otannatuuka omanye ebikolebwayo sinakindi by'osobola okwewala ebiyinza okuleetera obuzibu nabyo osobola okuba nga obimanya nalongo yali agenda okufuuka enva za ddina simanyi oba essaawa ya leero twalibadde tuli wano naye yasobola okwebeereramu ne basobola okuba nga basimatuka embeera ate n'ensonga y'omukulu okuba nga yabawa 3 simanyi nze eyoba ngenda kuwagira nti kale
nedda Nalongo ekyo tekiriiko kyoba ki era ffe twasiima nnyo kwegamba ze kyentunuulira nti twali tusobola okulongoosa omuti ogwo nga temuli ssente zonna. Absolutely. Mwali musobola okubeeramu 12,000 mwali musobola okubeeramu 15,000 jali kisobola n'okubeera 10,000 naye mwalimu 3,000. So nze nkitwala nti Mother Nature yali atutegekeddewo awo ng'amanyi tujja kujja era tujja kuzeetaaga. So in desperate times era wabaawo engeri bw'oba weesiga bajjajjaabo teweerekerayo gwe togaana kukola ky'olina kukola mbu olw'okubanga gwe endeava gezaako okikole ebisigadde obibaleke. Ekyo ndowooza mukitegedde ffe tugamba always believe in you. Wuliriza eddoboozi eriri munda mu ggwe nga intuition ennyo ekugamba kukola ki. Please do it. Don't hesitate. Ebisigadde obirekere abakulu. Akumata kumira mpeera ffe tubaagala nnyo tujja kuba nga tukomawo n'emboozi ebifa mu mbuga. Tumba mwagala tube nga tumusako nakufa omupya ngenda kusaba obenga subscribinga ate tewerabira kubanga okona ku notification bell. Did I introduce me?